Yes, Fadi TV jimbaniza kadika nina kusaba subscribe atompere video ka like mwasize mutya muri mutya mujebe je mutisako engalo onako olwayo nsinziza ku mukutu gwaita trending news UG trending news UG website bagita trending news UG era ngeno website ikyasinza okubanga etambulira ku nsonga za Kakooza Lawrence ezokufaakwe jukira Bannayuganda basinga bagamba nti tebalaba ku mulambo ate abasinga bagamba nti omulambo bagulabako abasinga bagamba omulambo bagulabako Nata basinga bagamba tebagula bako. Lwaki tebalaga mulambo gwa Kakooza Lawrence? Essaawa eno bwetunuulira amawulire agatambatambula ku website ya UG Trending News galaga nti omulambo gwa Kakooza Lawrence baakoma okugulaga abantu nga bali eri ku Action Falls abamawulire bagukubako ebifaananyi naye tebagusembera nnyo bagukubira distance nga yawala nnyo n'okufuna ebifaananyi byagwo lwali lutalo. Olw'ensonga nti namwandu kw'osa ne muganda wa Kakooza Lawrence bagana abamawulire okusemberera omulambo ogwo kugukuba bulungi ebifaananyi n'ekirala mu kuziika tewaliwo yalaba mulambo gwa Kakooza Lawrence ku face kabeere mwana kabeere maama we kabeere ani n'abaana bennyini tebalaba ku mulambo ogwo bagana ogulaga abantu face. Lwaki bagana ogulaga abantu n'abaana bennyini ng'ate omuntu yenna wabeera afudde bakkiriza ab'eŋŋanda ze okumukubako eriisa ebivannyuma lwaki bagana okulaga omulambo gwa Kakooza Lawrence face. Ebintu bya Kakooza Lawrence bino gw'amazima naye Mukama Katonda yandiyambye omusajja ono n'afuna obwenkanya mu bantu be bazze batta ne bagamba nti abasinga tebabase abantu ne bakivaako nga balaba nti bayinza okuba tebassemu teyafudde ebyo biri nakyo. Ono omusajja battamutte bamutta bussi Kakooza Lawrence naye amazima gajja kuvaayo nze nkiwa amazima gajja kuvaayo. Lwaki baagaana okulaga omulambo? Ebintu n'ebitambatambula biraga nti butaga bujulizi bwennyini obuwedde emirimu obw'enkukunala. Poliisi namwandu ekyamuyina naye nga bino ebintu g'amazima omusajja ono battamudde amazima gonna agava. Lwaki baagaana okulaga omusajja ono face? Amanyi ne Bannayuganda bawoza twamulaba ebifaananyi babiraga ku social media bya trendinga nedda mwabiraba ni lwaki ab'eŋŋanda bo tebabalaga mulambo n'abantu b'oku byalo bennyini beewuunya nkugamba essaawa zino empigi bwe baazikakooza abantu bannyo bakyanyumya ku mbeera eyaliwo. Omulambo tebagulaga baana tebagulaga baŋŋanda ne maama baagaana omulaga omulambo gwa mutabani we okumukwako eriisa evvannyuma baakoma okulaga Kakooza Lawrence ate kigamba nti bamulaga face era n'abamawulire okuba ebifaananyi nga omanyi abamawulire obujagujagu kw'osa n'obukujjukujju baasinzira wala okumukuba ebifaananyi nga bakajja omulambo ku Action Falls oguteeka kabanga lya poliisi ogutwala ogwekebejja baleke baguwa ab'eŋŋanda bwe baakoma ogukuba ebifaananyi naye mu kuziika tebalina muntu yenna gwe balagako mulambo gwa Kakooza Lawrence. Omusajja ono baamukola biki? Baamuteekamu eddagala baamuteekamu biki? Baamuteekamu eddagala nga basiba muzimu gw'ekiki? Lwaki baagaana okulaga omulambo gw'omusajja ono? Lwaki baagaana okugulaga? Information ejja kuvaayo. Namwandu omanyi amawulire gano gatwendiza nnyo ku social media. Ensonga za Kakooza Lawrence abantu bangi nnyo zibakutte emitima. N'obeera oyitaayita abantu mu nsangi zino omuntu atugeze ng'otambuddeko bw'otunuulira emboozi abantu ze banyumya ku mboozi za Kakooza Lawrence. Ono omusajja ensonga lwaki atwenize nnyo mu bantu ab'enjawulo si ku social media kukavuka nti kuba mwongerako Nedda maama Nedda ssebo Nedda nnyabo abantu bangi nnyo bamwogerako eyo mu mabbali. Katugeze oyinza okugenda ng'otambuddeko mu bantu n'obasanga bali mu gurupu naye nga boogera Kakooza Lawrence. Sigamba nti tumwogerako no ku social media kukka takoma ku social media Kakooza Lawrence. Bantu bangi nnyo bamwogerako eyo ebbali. Nekiraga nti Katonda agezaako kulaga nti Kakooza Lawrence teyafa bibye biri nakyo baamutta busi baamunyiga bunyizi. Ensonga lwaki abantu bangi nnyo bamwogerako sirabangayo muntu afa bakasiwukira baafa naye tebalwa nnyo mu media tebalwa ku social media ate abantu tebaboogerako nnyo. Lwaki ono ye bamwogeddeko nnyo Kakooza? Katonda ayagala kulaga mazima kubanga alaba abantu babatta mu ngeri giri abantu be babatta ng'osita n'abatuuza kiseera bayita kubajja ku nsi n'okubadde bagamba ntuuko naye Nedda waliwo entuuko eba tennaba kutuuka. Nedda essaawa ne Kakooza Lawrence ye akyatrendinga nkugambye takoma ku social media kokka n'abantu bangi nnyo bamwogerako eno gye tutambulira nga bamwogerako osanga abantu nga bali mu kunyumya ku muntu naye ng'era bw'owulira abantu 90% bagamba nti battamutte kati 20% be babawakanya yafandi kufaagwe kuli nakyo naye nga 90% era yesinga abasinga bagamba nti battamutte
ababawakana nti battamudde batono nnyo. Faali TV gisubscribe mbagala nnyo. Yino gye musinzi kubanga mugiye kumidiko abasinza mu ggwanga lya Saudi Arabia, mu ggwanga lya Qatar, mu ggwanga lya Jordan, mu ggwanga lya Bahrain ne baminisita bennyini bavuddeyo nga boogera ku nsonga za Kakooza Lawrence. Abagamba police teta omukazi ono namwandu basigale nga bamuyina ng'okunoonyeza kugenda mu maaso. Musubscribinge Faali TV tumitenge mu video enaabezeeko.